Kati people nze okufuna emitwalo 2 ng'omuti gwa sabuni guli ku 6. Sincerely speaking, I'm very annoyed. Toyinza kungamba nti ompi afuluma opi n'afuluma nze nefuna emitwalo 2 kwotale. Ng'eggwanga likyali mu kasattiro ak'ekitta abantu ekifuuse ekyekyeyonoonera ennaku zino ng'abasirikale beemulugunya ku ky'okufuna ssente entono ezitabamala ky'ofuula nti batandise okwefuulira be bakuuma ne badureva nga nabo batandise okwekyanga nti abantu be bavuga babawo obusente butono ddala tebusobola kulabirira famire zaabwe. Waliwo akatambi akavuddeyo eggulo ne kasaasaana n'emikutu emigatta abantu nga kigambibwa nti dureva owa Chief Justice ow'Ennyidolo nga yeekyanze agamba afuna emitwalo gy'e Uganda 20 gokka. Tegalina kigamumalira, abaana be tebasoma, omukyala talina kyakulya, obusente bwe bamuwa buswazi kyokka ate ng'emirimu akola nnyo. Nti bano bakama be bavuga bagira ne bafunayo ku off days kyokka ye tebamuwa off. Eva abeera ku mulimo kyokka ate ekimwewuunyisa nti obusente n'afuna obutono ddala obutalina kye busobola mugattako. Ye n'agenda, nze sigenda mu live kubanga mbeera naye. Bwe ngamba nti ngende mu live bagaana. Ogenze mu live kale fine bayinza okuyiriza ne bateekayo omuntu naye jjajja ayinza obutamwagala. Nga kino kye kyamugye mu mbeera neyeewera nti lumu aliba avuga Chief Justice ali mu kuba mu kitulera. Kino kireeseewo akasattiro era kati nga bali mu kutya abantu bano. Beebuuza embeera eno bw'etandika bw'eti tabanga ayagala kukumamu ate badureva abalala bavuga abantu ab'enjawulo ng'ayagala bakumamu omuliro. Olwaleero ayogerera ekitongole ekiramuzi Jameson Kalimani afuddeyo n'asambajja ebigambo bino nti omuntu oyo kituufu bamumanyi era mukozi waabwe ng'abalamuzi naye tavuga Chief Justice era n'awakanya ng'agamba nti ensimbi zeyayogeddeko mbuzi ezimu kuzimuweebwa ntono ddala kubanga yagambye abakozi baabwe naddala baddereeva baayongezebwa ensimbi nga kati basobola okufuna ensimbi ezikwatira ddala mu kakadde nga bagamba nti ng'oggyeko alawensi ono owakagwirawo nti waliwo olugendo oluguddewo ne bamuwa alawensi olw'olugendo olwo bafuna ensimbi ezikwata mu kakadde. Kati bwe bajja nga bagattagatta n'ensimbi zino zibajja bafuna mu alawensi ezo mbwe zisobola obbakolera ebyetaago byabwe. Akavidiyo ako twakafunye ate ne driver njagala gamba nti driver oyo ali mu kavidiyo ako driver waffe okujjako nti waliwo n'alabye nga bagamba nti avuga Chief Justice. Si kituufu driver wa Chief Justice oba n'okuba ng'avuga abakozi abakola mu ofisi ya Chief Justice. Driver naye avuga omukozi waffe nga si Chief Justice. Yabadde ayogera ku by'emisaala kituufu nti yes omusaala gwe bafuna guyinza kuba mutono ng'abakozi abalala abakolera mu bitongole ebirala ebya gavumenti naye ffe nga ekitongole ekiramuzi twafunako engeri gye tusobola okuba nga tuyambako abakozi baffe abatali bakozi abakolera abasala emisango. So balina allowances gye twagezaako okuba nga tubongera ku misaala ogwo okulaba nti buli mukozi waffe at least afunako akasente akamusobozesa okuba nga akola emirimu gye. Kati badrivers baffe abo sente ze bafuna bwe bazigatta wamu allowances zonna ze bafuna omwezi tesi zisooka mu kakadde kamu buli driver. Ate ezo tutubaliramu allowances ze bafuna nga bagenze ku duty nga bagenze kukola emirimu allowances ze tuyita per diem ezo tuzibaliddemu kuba ezo zijja buzi ng'afunye omulimu gw'okukola. Naye ng'amazima matuufu sikakasa nti waliyo omuntu asobola okuba omulalu obwenkanidde awo ng'ofuna ssente ezeegasa n'ojja mu mawulire kuba musajja wattu yazze ng'obulumi bw'alina buyitirivu era n'agamba yeetatidde ku kyonna ekinamutuukako. Bw'aba waawakanya ayagala okukakasa ebigambo by'ayogera n'akkiriza nti bamuyite alumirize embeera eno. Sikakasa nti waliwo omuntu asobola okuba omusiru obwenkanidde awo n'ajja mu mawulire ng'ayogera nti afuna obusente butono nga kyokka muŋŋamba nti mumuwa ssente zikwata mu kakadde. Kitegeeza nti abantu bano bwe bajja mu mawulire bajja okwerungiya ekifaananyi kyabwe kyokka nga amazima matuufu embeera gye bayisaamu abaana abo teyeeyagaza. People, I'm serious.
njagala bwe kikwatako yenna ampite munyonyole everything kyempitamu nze nga driver wa judiciary nze Azimi temukiyingiza muntu mulala yenna kino nkyogedde kuliko abanene ku forum kulikaani but siyinza kuvuga mmotoka nze na joininga judiciary 008 nesigala nga ndi kufuna emitwalo 2 omwezi zinkolera ki bali abaana be bakafiiramu bo bano sente ze bafuna mpitirivu obungi kyokka abaana b'abantu ababakolera nosanga babawo sente obutalina mugaso kati ono omusajja wattu we yatuukidde okwekubira endulu era dda akimanyi nti ebinaddira tebigenda kuba birungi asobola n'okufiirwa obulamu bwe naye yasazeewo n'agamba ekijja kakijje kasita abanga yatu at least yakubye omulanga gwe singa ayambibwa nayongezebwa ensimbi ate ne banne bakola nabo mulimu gwe gumu obulumi bwe bayitamu wadde nti abamu bayinza okutya okuvaayo kukyogerako kati binayogerera ekitongole ekiramuzi byonna byabikkirira just abikkirira kifaananyi kyabwe nti basasula abaana abo naye bw'onoyagala okubikkirira ekifaananyi mu mawulire ng'abaana bali temubakoze okutereeza nsonga zaabwe ye omu yavuddeyo n'akyogerako muyinza either mugoba ku mulimu sinakindi n'okumumiza omusu naye jjukira nti ate waliwo abalala bakola omulimu gwe gumu naye ng'ensimbi naye zaafuna nabo ze bafuna bwe munaa temukoze ku nsonga zaabwe kitegeeza bangi mugenda kulugulamu obulamu mu mbeera eyo oli ajja kukuba mu kittuleera akkirize nti kati ffenna katulugende fembi katufe afiirwe obulamu bwe naye nga naawe ofiiriddwa obulamu so ekifo ky'okujja okubikkirira kusiiga akazigo mu mawulire mwandisoose okutunula mu nsonga z'abaana abo nabo ne bafuna ku ssanyu ne bamanya nti famire zaabwe ne zimanya nti bakitaffe bakola era bakolerera famire